abakulu abali wano abakatuuka mu program bendabawo ba NUP bombi owa NRM plan bakutuuka nekino kya sente tezimanyi bya NUP tezimanyi bya NRM tezimanyi ki zimanyi sente kizibu kimuleke kya sente ngenzo bamanelenda bamungambidde tasuka sente bweziti kati agamba nti abamugambye bamunyigiriza bambuuza lwaki togenze wa government beino kukolera ngambe timwe mutatulowoozezaako mu abakulembeze baffe wekitiibwa Namuga. Ekisooka sigamba nti abakulembeze tebalowoozezaako ku bannansi era buli munnayuganda ali akimanyi tuvunaanyizibwa bwa gavumenti okukozesa institutions zaayo eziriwo nga tutunulira Ministry ya Finance ne Bank of Uganda. Ssemateeka Article 161 eri very clear kwani aregulatinga entambuza ya ssente mu ggwanga. Naye buli weyogera ku bamanerenda oli yeebuuza era n'omukulu akyogedde bulungi nti lwaki abantu baleka banks ne bagenda mu bamanerenders. Omukulembeze w'eggwanga azze akyogera lunye about cost of production mu ggwanga lino okuba waggulu. Kiki kye tuteekamu okutambuza emirimu. Bwetunuulira embeera essatu ezituyamba okukola the three factors bwetunuulira capital, land and labor. Era bulijjo tukyogera lunye nti gavumenti eno tefuddeeyo nnyo kufa ku bannayuganda ku ngeri butya bumafuna access to capital, access to cheap capital. Era gavumenti bwe yali ekola intervention yaayo number 1 ey'okulaba nti bannayuganda bafuna access ku ssente nereeta programu yaayo eya wealth creation bwe badde ina emyoga yegabye PDM entandikwa abaagigabako naye omuntu munnayuganda nga yeebuuza is that a solution of access to capital? Kaakati challenge tulina nti gavumenti teyambyeko bannansi ku regulating a financial sector yaayo. Number 1 katutunuulira ebintu bibiri formal and informal access to capital. Kakati bw'otunulira the formal access yali badde muntu genda mu financial institutions eziri formal genda mu banks genda mu banks eza government neza private ne mwena mukimanyi bulungi nti banking sector yaffe kumpi ebitundu 80 ku 10 is foreign owned. Gwizo ganti si musango naye government erina kyefiirwa lwa government banka zaayo ziringa 3. We have Post Bank, then we have housing finance, then which other bank? Post is Post Housing UDB. But it's not a commercial bank. It's not a commercial bank. Kakati twakwata banking sector ne tugiteeka mu mikono gy'aba foreigners. Bwe twamala okugiteeka mu mikono gy'aba foreigners ekizibu ekikyasinze obunene government kukola kye bayita domestic borrowing. Era omukulembeze w'eggwanga buli jjajja akisiinyaako naye nga bwe yeebuzaabuza nti bw'otunuulira government ya Uganda ng'enoonya gy'ejja ssente okuweereza bannansi one of its sources of revenue oba one of its sources of capital nayo okuweereza bannayuganda is domestic borrowing. Government yaffe egenda mu banks ne yeewola ate naawe manerenda gy'ojja ssente ate nange munnansi gye nzija ssente. Kaakati tabbu wejjira nti banka eyanguyirwa nnyo okuwola gavumenti okusinga okuwola microfinance oba okuwola Namuga. Buno akugambye nti ono wadduka wakunoonya naye gavumenti nyangu nnyo bw'ogiwa ssente okuzzaayo kyangu nnyo. So ekikyasinze otuaffectinga mu cost of capital number 1 banks okuba foreign owned nti zikola magoba ate even amagoba gonna ge bakola ne bagazza ewaabwe sente ne bazizzaayo. Number 2 n'ogenda ku kyokuba gavumenti yeewola nnyo internally ate era nga ne mu budget y'omwaka guno gwennyini gwe tulimu era domestic borrowing ekyali waggulu twava ku trillions nga 2 ne tudda ku 4 we still borrow internally. Olaba gavumenti yennyini yatuuse n'okwewola mu babulooka. So we have a serious crisis on access to capital. Naye ne weebuuza nti banks zino obukwakkulizo bwe buteeka ku bannansi mu kunoonya ssente ddala gavumenti ebutunuulira neba concerned. For example when ngenda okwewola ssente nga nze omulimu ne ngenda mu banka ensaba biki gavumenti yo tefaayo kyova kyeyavaga nti ffe baali baleeta ebyo wano ku myoga ne parish development model foludde oluwabula twagamba gavumenti nti no bw'oba ogamba nti emyoga oyagala kuyambako bantu bano ababulijjo abatalina nnyo karato tebalina misingo gya kutwala mu banka kuba ekisinga okumenya abantu ogenda mu formal financial institutions zizi misingo emisingo even the process emisingo ne process yoyitamu deductions ezo insurance biki byonna oli agenda obitunulamu nga nti akangenda awanyanguyira ensonga ki nti okudduka ewa manerenda kyangu manerenda ssente ozisaba ssaawa 2 mu ddakiika 3 bw'obanga ebikola weebiri ssente oba ozifunye. So quick banks zigeraageranye ku court system
lwaki abantu baleka okugenda mu makooti ne bagenda the judicial ne bagenda ku non judicial remedies nti bwe ngenda n'empaabe ewaye jijja osanga binanyangwira okusinga okuyita mu kooti lino ettaka bwe ngenda mu state house n'endoopa osanga binanyangwira okusinga ekkooti. So that is the same thing ekiri ku financial institutions zaffe nti gavumenti era gajjadde era nja kukkaanya ne muganda ngono nti obunafu bukyali bunene nnyo naye bukyali bunene nnyo kino balina abakifunamu. It is bano bennyini abagagga njagala nkutegeeze tulina abantu abakeera awo ku golf bagita golf course abo bwe mulaba bakwata obusawo ogenda bakeera ku makya ne bakasuka obupiira oba bakasuka ne bakasuka obupiira abo batudde awo bwe balina sente zaabwe mu banks be batuwola. They make clean money. So government ekyo teyinza kirwanako, domestic borrowing teyinza girwanako kubanga it is their money. Be bawola sente era be bafuna capital. Temulowooza nti buli mugagga akola nnyo. But they are smart workers. Bakera wamala okuzannya golf n'agenda kuserena n'atuula. They are getting not free money as such. Naye sente ziba za layisimuko but at the expense of Ugandans. Katwabasaba ne tubagamba nti number one kyekisinga lwaki munnansi tasobola genda mu banka kwewola obukwakkulizo bungi nnyo mu banka. That is why the informally era ne bw'otunuulira ne census population census results ezawedde only 28% of Ugandans bebagenda ne bajja sente mu commercial banks institutions formal institutions abasinga bagenda mu buno village saving society obo mu byalo eyo gye tuli mu group ebyo kati abamu gye beewola kati abateewoze mu group bagenze mu bamanerenda naye olwo ojja tuyamba otunnyonnyole kubanga mmwe mufaanagana bana ab'embaata ajja tuyamba twawulire manerenda n'embaata ebyo nabyo byaliwo kuba ne bamanerenda ebizibu ekyamazima okuregulatinga sekita eno nayo kituufu kubanga naye ebadde n'ebizibu byayo manerending eno babadde ennaku zomutwala nanga muntu z'abantu nanga muntu yekorato gundi leeta ekibanja ogambe nti okinguzizza. Those are the things that have been happening. Naye nga bino byonna bibaawo olw'obulagajjavu bwa gavumenti. Number one tosobola gamba mulimi agenda okulima sizoni nti nnima ennyaanya zitwala emyezi 3 oba 4 agende mu banka yeewole atandike okusasulirawo interest immediately ate ngeri expensive n'emisoso kati nze nsobola okuba ngenda kulima njagala kakadde I want 1 million genda mu banka batemeeteme bagenda okumpa kakadde nga nnyina 8 kati kitegeeza mba njagala kakadde nnyo okwongera mu 3 bateme kati ate manerenda bwe ntuukawo manerenda tagenda kuŋŋamba nti insurance biki simanyi bakati muziteekako naye manerenda sente zansaba it is somehow friendly okusinga banking system. Eso lwaki twabasana tubaga nti naye mu kifo ky'okuleeta sente za PDM lwaki temutudde wa agricultural bank banka esobola okutunulira omulimi n'emanya embeera y'omulimi n'empola sente ng'omulimi. Lwaki temuzukusiza cooperative societies ezinasobola oga nti kati bwe twegattira ffe mu cooperative society yaffe nga tuli balimi ejja tuyamba namuga jangu ono nebigimusa tujja kujja tulambule emmwanyizo bw'ona atandika okunoga oli okozeeyo. Wano we tuli bennyini naliwo ne dokita mwogezi wa Bank of Uganda ne mubuuza ku balimi ba Uganda basobola batya okufuna sente zibayamba okulima n'agamba nti bw'ogenda mu banka zonna zetulina mu Uganda commercial banks zina fund eziweebwa gavumenti ziwole abantu zibayambe mu byobulimi. Kakati wali mubuuziza sente ezo ze baateekayo performance yazo eryeta. You know what? That fund has been seriously frustrated. Era abantu baga laba ne bino actually bw'ogenda bigeraganya ku bino biggulo. Guru abantu baga bw'ogenda mu banka emakinga loan zino eza government non friendly kubazeewola kubanga banka ekintu kyesinga okujja mu sente is borrowing. I mean lending. Kuwola banka wesinga okujja sente. That is the mu portfolio yazo eyo product gye basinga okujja mu sente. Kati gwe government bw'oleeta sente ez'obwerere gwolowooza ajja kutunda product yo aleke yiye. That is why sente ze baateeka mu byobulimi eza agriculture ziyamba bali mu banks gye bagamba gye ziri. Njagala gundi Bank of Uganda ebe yakisa ne Ministry of Finance baddeyo batubuulire abantu bameka abajjeyo sente ezo. Obukwakulizo bugenze ne bubeera waggulu nnyo nti people have been frustrated. So government tugisaba nti bino ebintu nga tubite omanyi we have a challenge nga nsembayo nti government ekyakola bituyamba buli program gye tuleeta bya bufuzi political buli kyetuleta kya byabufuzi era mukulu Museveni manyi yagamba ku parish model yasoko basi kandi batugamba mu mwaka gumu bajja kuba bazaayo sente kati yabagamba musoke mbagumiikirizeemu emyaka nga 3 kati nga kibala nti emyaka 3 tujja kuba tuvudde ne mukalulu kati meanwhile eza parish model twagabanga naye ku interest rate atugambye nti mu commercial bank beewolera ku percentage 29 ati beewolera ku 29 naye nabane annual bank gye yabagambye 33.6 around 33.6 kakati nabo era nsubira bayinza oga nti baba affecting but still nze ndowooza nti lwakuba kale the risk challenge bayina
nti risk ku ssente zaabwe eri waggulu nnyo. The risk is high. Talinga owa commercial bank yayina korato ye eri awo kati ebyona alina engeri gyabivunvubika kati ojja kuba omutuusa ku level y'okubanga nansonyiwa nti kubivunvubika but that is it kuba kati bwe ebyawe bibadde data kati ID ekola kinga bakunyaze nkumbuulira kati nkuwadde ennanga muntu ze newoze ssente kyekiddako awo nga nzinyaguludde kati zimmeza kaakati nebi kati ekizibu kye balina era kyenvudde njagala atunyonyola embaata ne ojjukira ebyo simanyi mpaka myunku w'embaata n'ogenda n'ogamba nti nze namuga nkuguzizza ekibanja kyange naye ng'ompadde ssente kati nabyo ajja binyonyola bannayuganda ebyo byo bitambula bitya gino emisingo ng'emmotoka kuba simanyi nabo mubikwata kaadi gagundi kaadi z'emmotoka bazikwata naye nabo bakkirize tebabadde balungi bamanerenda mubadde mufuuse ekizibu gega mazima mutwanguyiza bw'ogenda ku makya naye era nga bwe bebeera izekkamu izeggo so byonna byonna bino yayiro bitunulira the sector must be regulated naye tubeere somehow friendly nti nabano bakole kubanga tubeetaaga naye ate nabo okunyigiriza kubaddewo omukulu Raymond biwulidde nga sinagenda ekitiibwa Ssewungu nammwe muli bankole akamyunku w'embaata omuntu nagenda nagamba namuguza ploti emunyonyo ya miliyoni 10 aliko aguze abo nabo baregulate mwe mukikolako mwennyini kwa regulation esinga abantu okukikola obulungi mweke nnyini bemwekebera mukola bulungi okusinga bali bajja kakati gye natandikidde nagambye nti kituufu muffe mulimu ate abantu abatali batuufu abakola ebyo nga honorable byagambye ebya okutwala national ID si kituufu okutwala national ID y'omuntu because that ID is a property of government. Kitegeera si kituufu era tukivumirira nti omuntu yenna oyo akwata ID ng'omusingo nga honorable bwagambye nti ID tolina kyogenda gikolera kyekyokubiri n'ekyokugamba nti mpa akamyunku w'embaata nja kuzzayokko emabega the Moneylanders Act ya 1956 cap 273 I think it's section 12 bw'ogitunuulira nayo yalimu embeera y'okuregulatinga interest rates yo actually ekugamba nti walina okuwola not beyond 24% per annum kakati ekizibu ekiri between 1956 ne 2016 liri eppya we lyajjira ezo endagaano z'embaata ate we zasingira okukola ki okukyakira n'okubeerawo ekibuuzo kiri nti what happened between that time was the law not there lwaki teeka eryo tebaali implementinga lwaki tebaali enforcinga kiki ekyaligaana kuba lyaliwo sinti teryaliwo so kakati njagala okutegeeza abatulaba nti kituufu abakyamu mwebali naye ate bwe tukwatagana ffenna ne gavumenti naffe ebibiina ebyesowoddeyo ebyobwegassi ng'abawola ssente tusobola okwesanitizinga ne tweself-regulatinga ne tumanya nti kaakati abatuufu be bano era bafaanana bwe bati endagaano yonna gy'okola ng'ogenda okwewola terina kuba nti otunze erina kuba nti ompoze ssente bwe ziti zaakudda mu bbanga bwe liti amagoba bwe gati naye si nti onguzizza ploti ey'emunyonyo ku bukadde 5 ekyo kiba kikyama obuba bubbi njagala kubuuza abawulira ku masimu ku simu nakuweerawo ssente kwekiro nakuweereza just straight away nakuweereza miliyoni 3 nazikubanja mu wiiki emu natandika mubeera ku simu okwo naye kibeera ku simu okwo esobola n'okwabikira mu ngalo ng'agikuba abo bo nabo bali regulated mu tteeka lino. Yes, kakati bonna bali mu tier 4 naye nga bwe tugambye nti mwebali abakyamu tebasobola kubula mu buli kintu nti ne bwoba ogambye nti recently twalina emboozi yayitanga ekwata ku parliament nga tugamba parliament ejjudde enguzi naye ate tosobola kugamba nti ate ba honorable Ssewungu tebaliiyo abatakola ki tosobola kugamba nti bonna abaliyo bakyamu kyetugamba kye kino nti industry eno etteeka lino eppya libadde lyakabeerawo emyaka 8 gyokka naye tetuliwadde mukisa kukola kyerina kukola ki kyerina kukola right now ekitongole kibadde kituregulating ekya umra kyakaregisteringa okulicensinga abawozi 2,000 kikulaga nti abantu babadde batandise okuvaayo eyo mikwesese nga batandise okuappreciatinga nti bannange tugende batulicensinge tutandike okukola ki era kyovola nti naffe tuvuddeyo ne tugamba nti bannaye abaliwo twekolemu ebibiina twe self-regulating nti oba olaba munno ng'akola ensobi awo osobola omuga nti gundi awo waliwo ebitatambudde bulungi. Okay. Webali nnyo
waliwo abampeeza ku message kasomeka ezimu etteeka ya money lenders ddungi nnyo ku bannansi abaagala okwewola naye terijja kukola kubanga abantu balina ebizibu bingi era bajja kusigala nga beewola ku money lenders ku magoba aga waggulu naye mu kyama. Godfrey Mwanje, Director Bright Africa Primary School Kyabakuza Masaka, akutumidde nnyo wekitiibwa Ssewungu. Kojja wange. Agambye kojjaawo. Kojja wange. Akutumidde nnyo nakwebaza byokola. Mukulu Sseruga weebale, Mukulu Sseruga munakyalo okulamusizza. Nkubulire ba money lenders obubbi obuli mu bano bukaabya omuntu okuwola abantu. Si kibi naye lwaki mukozesa abantu endagaano mubakozesa biri ebyokutunda n'eyokwewola. Ekirala abasajja abo bw'ofuna ssente amasimu bagajjako era nkubuulire nze okuwola si kibi naye banka okugyayo ssente era wano nkubuulire lumu olumano ogw'engulu munakyalo ekirala bateeke ssente mu kitongole ekiramuzi ne poliisi. Weebale nnyo. Message kasome message z'abakulu bano muzimaleyo. Munakyalo weebale kutuweereza. Nze Vincent Nsubuga erukuli Boston. Omwami oyo talimba ne ba money lenders basaba emisingo. Ekirala omuntu bw'aba anatera okumalayo ssente nga babula basusse ge mazima tikya Ssewungu bakulamusizza nnyo. Agambye kulamusizza mukulu nze Kizza Sulaiman ebwebajja bakambange enkola yonna eyeetoolera ku kwewola nkola ya kufuula bantu baddu. Bw'otuuka mu zibbanka abaziddukanya banyiriranga binya basinga ne bawola. Good evening, Mukulu Sseruga. Good evening, Mr. Sseruga, and thanks for the program. Our biggest problem as a country is financial literacy. Ugandans don't want to pay debts, including government officials, and most banks have bad loans. Loans are expensive because they don't serve poor management of financial institutions. Sempi Joandisa Luzungu naye weebale ogambye nti omutima ogwewola mu buzibu nnyo n'abakulembeze baffe nabo babanjibwa bano bamemba palamenti bamanyi abantu abakukutira mu palamenti neyekweka nebanjibwa. Waliwo abalala bano njagala okusoma emessage eno. Etteeka ly'aba money lenders ku money lenders nagisomyeko dda nabadde ngisomye njagala okusoma eno. Simu George William Kabula Soke Gomba. Endagaano z'okukumpanya abakulu abo zebawandiisa abeewozi nayo ziresa ebizibu bingi mu ggwanga lino. Ssewungu nkutumidde nnyo naye akutumidde babadde baludde okukulaba kubanga byetwogerako bya ssente biri. Nkuba kafaananyi abasuubuzi mbalabe Masaka mu kibuga bangi nga batambulira kwewola. Ssente bazeewola bwewozi ate mu kwewola omuntu mwafuna obugagga. Omuntu ateewola aba mwavu. Omuntu okufuna obugagga weewola n'okozesa ssente n'ozifunamu. Naye okubanga ssente ziri expensive ziweewola kitegeeza nebyokola byonna bijja kubeera expensive oba zijja kulema okusasula. Kiki musobola okuyambako mmwe ng'abakulembeze baffe? Kakati ekizibu kya Uganda ekinene gavumenti kubanga ekozesa military approach ku buli nsonga oba ontegera mu Karoli. Gavumenti erina kukozesa bwongo mu bakozi baayo baminisita ba technocrats okuzuula ensonga naye system ya Mwami Museveni is a military approach. Kakati omukulu ono akubulidde of course etteeka ndimanyi ffe twalikolera tiyafo wetwogerera kati nze newola nnyo mu bamanirenda batubalina wali bagundi yako tulina jaini mu maaso ga palamenti era kati ekiriwo is previous conduct muntu kati nze newenkuba essimu wano jaini nemugamba ti ndi Kalungu mpereza miliyoni nga muri Kalungu agiteka ku ssimu nengenda nempandika epapula bye nembisayininga nga nkomyewo ate musasula. Naye ekisooka abantu tulina okumanya tiwali banka yonna mu Uganda egenda mu maaso esitule economy
tugende mu maaso nga bano tebaliiwo tewali nga tetebiriiyo kubanga kati kankubuulire kansoke nkuwe oyogedde ku Standard Chartered lwaki evudde wano it's a cooperative bank evadde yajja wano ng'erina abantu bali corporate international multinational companies zonna tiziriiwo era bwe twali tufuna looni mu Standard Chartered Bank nga bampaka kaadi wanga nti bw'olinya ennyonyi ojja genda ne mugundi VIP lounge wonna weyagalira ku lwa looni natuukayo byonna nga pe kati bwe twogerera Centenary Bank kubanga yali rural based yayingira kikuubo kyonna neyingira buli kazooni buli kafeetete konna nejja nekola ki the biggest money lender neyingirayo emitemwa gyayo n'emisinzo nesinzira okukuwa sente egendera ddala ku muntu w'ekalungu oli wansi naga nti ayina bumwanyi bwe naye ku nsonga bwe oti tujja kuwa lonti bwezi nibakuwaki sente kakati bano kyebakola of course information yonamunomu gakyogedde gye bafuna mu gavumenti ya Museveni because omanyi yagwadda teriiwo bwebuyiga gavumenti eriwo teriiwo naye mumundu weeri gweogimanya nti gwe moderator naye nze ngaayogera Sseewungu kati bo bafuna information tebaddayo ku kiri ku ground because complaints antu bazireeta ono kyatayogedde omuwozi w'embaata n'owatiyafo tebafaanagana ow'embaata talina license talina training talina office naye akeera ku makya yasubule alina emwanyize oba abadde ki n'aba ne milioni nga 50 kakati newajjawo afunye ekizibu ekyamangu kubanga yo omuntu w'omukyalo bw'omugaa nti nkuwa embaata naye nkuwa milioni 22 omwezi yalabanga ekitono emitwalo 25 embaata kikwetambulira ate nga ono nze awa Sseewungu ampa milioni ne muddiza emitwalo 6 mu mwezi ekisobola okutereezebwa nga oyala kutereeza bano ne banka zisooke zikole ki zisale interest yabwe eri waggulu kubano naye ate bano ne bakkiriza kubanga nga babyogedde bwasagala biddamu sente ze bawola Sseewungu bwe nkuba essimu jaini tanzijaako operational costs milioni yange agimpanga bwekola ki bweri bwagimpanga bweri nze nfiirwa kamu kubanga nzaagala ekalungu naye mba nzijayo mu banka ne bansalako 210 meka 4 naye omuntu araninga mobile money mu Uganda emitwalo 210 nga yabeyalinga risiki ya sente yabazirina tawezaako 10 mu transaction ey'emiliyoni oba ntegereka oŋŋamba emitwalo 210 zigenda waani kubanga noona mpoze interest ya mitwalo 8 omwezi muki mulamba jaini janzijako omulala anzijako 6 kuba nina 2 nze byenkolagana nabo tewali byobufuzi byetulimu okunyweza constituency n'okukolera abantu bo akutolina bwokewala nze njogera nga alina omusapule mu bulago era bwotuuka eyo ngaweerimbalimba nze bakimanyi mbagambe era bala bakuba simu nga njiwawa master viane nga mugakwata essimu yange bakwetasitan balina password y'essimu yange muwe essimu tigenda jako sente ezo otereze kino kiine weekiti ku nsonga eziba zikoze ki ziguddewo kakati kiki enjogera ku gavumenti military system kyebalowooza ku makya kyebate enforcinga by duress oba oyagala batokola ki toyagala sooka otunuulire ebiri eno naawe byokola nga gavumenti pakati olredde kugambye nti Standard Chartered Bank eggalawo ne Equity ekola ki ate Uganda erina omukisa erina abaana abasoma banking abalungi nze nange nasoma banking makerere mu mateeka I did the law of banking era nkimanyi bw'oba ogenda ku negotiable instruments zonna zirina okuba favorable ku bantu bokola ki bozoperatingiramu oba okiraba kati bwe oze you are enforcing naye tumaze kutuula kwogera na bano kyebakola ki kyebakugamba kituufu bano balinamu ebizibu byabwe naye okubanja si kwangu okubanja si kwangu era olaba ne mu parliament waliyo ababaka abatoloka ne bajjayo sente nga tebafunye undertaking ya parliament yes gye bali nga yafuna 1.5 billion naye ngaomusaala gwe ku payslip gugwako tekusigala $5
nebabuuza ebbaluwa ewagijjawa nesiba wano naye balwaki balowooza nawangula mu wiiki eyasooka nga banka ebitongole bintegeeza nga basobola okumpalayo miliyoni 5 miliyoni 600 tusobola ozikuwola tutuukireho nalebo naye nga mayisaidi naye nga kitegeeza weewolerawo ku the word go kati bano balina conditions zaabwe ekintu kya gavumenti ya Museveni kizibu kyesinga ddala bunene nga bwe gavumenti yagwa ebintu byayo ebikola speedi kati wakati w'emyoga kati kyekibaddeawo kitandise nakyo emyoga PDM ne GROW livelihood fund eruddewo nzi ya PDM emyoga GROW tebinaweza myaka 5 kubanga emyoga gyatandika tugenda mu kalulu kati abantu bwe twagenda e India nze nagenda e India ne community education nga tustudyinga abaana lwaki e India abaana baayo basobodde okuyiga skilling ey'amaanyi gavumenti kyeyakola ewaabwe yo teyawa baana ssente teteekawo myoga etaddewo abaana mu institution ebatendeka ebyokukola nebateekeriza nti osobola okukola obucupa bw'amazzi osobola okukola emisumaali osobola okukola enatti osobola okukola obuveera bwe buti ne bwe buti kati bwemala batendeka bonna bonna yo nekola undertaking nejja nema nti ekyuma ekikola toilet paper kigula $2,200 kati ekyuma ekyo baga nti abaana abaava emawogola bali 8 nga bagenda emawogola nga basetinga abaana abo mu cluster zaabwe nga batera ekyuma kya $2,000 ekya $, emisanvu ez'abano ng'abaana abo bagamba nti kati ekyuma kino mukiraba mutandika okukola kye twabayigiriza mu institution nga batandika okuproducinga toilet paper nga bakola obucupa bw'amazzi naye kateebereza toilet paper z'emawogola naye Kalungu zikyava Kampala toilet paper naye nga ziva mu recycled papers kati ekyo kyekireeta abantu okudduka okwewola bonna gye bakoze eki gye basanze kati bagenda okudduka okwewola gye basanze ye tamanyi wakati wa alina license n'atalina ki license kati ono kola association balina their license naye mu kubanja tolowooza nti ajja kubanja mpola kubanga ayagala ssente n'oli amukola ki ate ekisevinga economy banka kujewa banka bate bazeewolamu ziba tezikola kati olabera okugambye Equity togiina gundi egenda ne Stanbic ejja kukola ki kati ezo sigazaani Centenary Bank ate naye bagirwana olwokuba esinziira mu ddiini bakiina abo basajja abo boolaba abo sagala boogera mannya gaabwe lwa bulungi bwa Bukedde TV naye bandaba beŋŋamba bategedde so kakati naye erwanye abajamani bagituddemu eziya ekutte nenyweza ekintu kyayo netambuza kati nekyaki Uganda olaba kati erentinga structures zaayo nga bwala kyezimbye wano ku gundi ku opposite radio 1 nti ekyo kizimbe kyaki kyaki Uganda nekwatagana ne Equity naye obagamba nti MD wa waggulu abadde akulira Equity yataddeyo dda asuddewo nga tawadde reasons wabeerawo obuzibu lwaki Barclays Bank ekyali Kenya wano nga teriiwo Barclays Bank we are a British colony cooperative bank ate nga bwogenda kunoonyereza kugamba abantu bawano tusinga okutandika business kakati omwana ali nze sizoni eno mwanyi nabagamba mbadde nwana nabo Kalungu nguluba nabo emwanyi yatoola akantu nekalabika nga tetunagenda mine ebyagundi bibaddewo ebyokutukuba emigo mu palamenti nenwana n'abantu nemagaba nani emwanyi mufunye sente naye abasinga mwenna nga muzitadde mu nyumba mumegulako bumeguzi trading center ng'ekyuse abaali banywa igo baze ku Nairo abaali banywa Beero abaali banywa Omuganda baze ku igo naye sente muzitwale yewali mu microfinance ekaliirwa ku Rutoma wa Mwamisa Kitto wali gundi obusente muziteekayo sizoni bwejja ogenda kusangawo obusente obuweerera omwana wo ate osobola okugulira akajimusa kati system y'okusavinga bw'ogenda abantu basobola okutendekebwa ne bayiga ebintu ebyo naye jjukira demand bye babawo okufuniramu ssente naye byateeka mu mabanja njagala nkubuulire bw'ona ogenda ono mukama wange wekibwa Namugaye mukama wange Public Accounts Committee bw'ogenda mu banka era lipooti ze batulaga esente ze bataddeyo abantu okwewola mu banks zibalimye okujjayo because of conditions tosobola gamba omuntu yeewole miliyoni emu mu myoga
naye nga talina okuleeta endagaano y'ekibanja mu banka. Ava Kalungu ogenda e Masaka mu Central Bank atambulire wiiki namba okunoonya miliyoni etya emu. Agenda okumalako wiiki nga yakatambuzako emitwalo 3 ate noli kyagambye nti ate bagenda omuwa batemeko ki interest rate build. Kenya bo bakola system ya mobile money eri very clear wonna waali kati kako kikulabirako gwomanyi nti n'abakadde tebafuna sente zaabwe emitwalo 2.5 tibafuna bamala kumalawo myezi ngenda ne babawa kati baba bakuwa kulya za bukadde ate nozirya myezi enanga lozifuna oba otegee byokola. Naye Kenya system ya sente ezo because that is income for government buli operating ne zitambula ku mobile money ziba zirina kizireeta mu government afuna ina kyasasulako nona akola ki ziri taxed oba kitegeera. Naye ekintu ekiri under military approach buli kimu kyekisudde bw'oluzinga multinational banks mu Uganda. You don't have your own commercial banks. Kati gyolina nga posta ate esingamu enguzi erina ebikuuli ebisinga tosobola kutambuza ggwanga. Waliwo natugambye Samuel Mpimbaza Ashaka mumanyi ono RDC we Obongi agambye nti ekizibu ky'ebyesente n'abamanirenda tubagambe bugambi bajja genda maaso balina kugenda mu geyeena ku lunaku oluvannyuma bajja mbula Ashaka otidde nnyo. Mukulu gavumenti eyambeeko ku manirenda nabo balabe bwe basobola okubeerawo naye tebalwanyisa. Tekyakayiwa Emmanuel Kibuuka erwamaggwa Kooki yampeereza message eyo. Munnakyalo we batuweereza eggwanga gavumenti erimba lwaki amaduuka gano nago tegamba sukaali mulina omutunda ku ssente bwe ziti buli kiro ne bagifuna ne bamanya ne ssente balina okusobola. So okyoka kutegeeza nti bano bamanirenda bawulire ku magoba ge balina okukolerako ge balabye gonna abantu balondeko asinga obawula ku ssente eza wansi gwabajjako okufunako bizinesi. Kyagala okutegeeza ono Mukulu Seruga gyebaleko bamanirenda batuwandiisa endagaano za ssente nyingi ne batuwa ate endala kyokulabirako pooti ya $2 million owandiika nti otunze $2 million ne bakuwa $7 million banka kyetakola. Nze Nvule Solomoni Lugonja egayaza kiteetikka. Nkiwulidde ekyo. Munnakyalo munnange we balituweereza ekyamazima tukyali mivuyo mingi mazima abo abawulira ku masimu twewuunya percentage wajje bajja ey'ekinaana ku 100 just mu wiiki emu ate nga bakubira masimu agamalako n'emirembe. Tuli bubi nnyo mulangira wano ekasengejje yaweereza message eyo. Kamaliriza no otandika oyongereko kyongerako. Bamisiro ga batuweereza bamanirenda babadde basusse leka babakwatemu Katerega owehoyima yampeereza message. So nze njagala abatula wetuvaamu tulina ensonga nezibanga zigguka. Njagala twawule omanyi edda omusajja yali mu kikubi bamuyitanga Muliro abambi bayize kwajjali bafa sijjukira yomu ku basajja bebatendanga mu kuwola Muliro wakeereranga wokumakya bwoti noteekawo ekyapa nosayininga transfer ngwega million 10 ng'ozikola ki ozifunirawo oyagala biliyoni ng'ogikola ki naye biddako biba byani bibyo. Nze njagala kwawula wakati abalina license n'abatakola ki abatalina. Nze bali benjogedde kola kindese example y'abangi bw'otuuka ku office yaabwe they are employing younger people. Nze ngendawo nnyo okubuulira era emyaka gye maze mu parliament fayiro yange ndowooza ezimbi ekoma eno naye nabuuza abaana mulimu omwana omu nasoma naye Makerere mateeka wakola ani bamusasula miliyoni nga 2.5 mu mulimu ogwo nenoonyayo nange owange ow'ekalungu bamumpeeri bamuwa miliyoni 1 ng'akola mu ofiisi awo wekugambye awo omuyindi yanyamba nampa. Kati empapula zaabwe abaddugavu abasinga naddala mu Africa wano tetusoma nnyo
empapula ezo bwozikutte ne bano bamanelinda balina pages nga bwezityo naye ffe tusayiningako ekintu eki 1 million 6%. bakola nokulaga signing Personal development signature naye nabo kati olwokuba nti bano ekizibu kya Uganda policies etteeka tetuziwabudde zikozesa n'amateeka tetugawabudde gakozesa naye nze gambye military approach esusse wano bano balaba kati ojja kusanga nabo nga bamanerenda Mwami Museveni yakoze State House Manereda's unit in State House monitoringe bano kati bwejja kuba negenda bakamule batiise naye nze njagala policy etambule n'etteeka likoleki lifune amaanyi gaaliwo because nakidde nnyo nti ebintu bikyuse nali naawe nali nga omuntu yewola ssente namugaa leeta kandi y'emmotoka kati emmotoka ye ngeri modo 2010 abayiniti ng'ate enyirira mipiira mipya gati omwaka tetukyaguwolerako ekyo bakitandise kati kitegeeza nabo conditions mubateekako baziteeka kuki ku customer gwe lwaki ebibyo byokola ebya gavumenti biganya namugaya kya expressinze bulungi sagala kiddamu nti zino eza gavumenti baziganya because conditions kwaki abantu abewola ssente nga baseewungu ba kategori yabewola ku bamanerenda baba na quick operations bagala okukola ayangu ateeke ajeyo azze ssente zaaliwa zoli abalabe mbala ampadde million 5 ku mitwalo kubanga naye akunyonyola ompadde ku 2% gyoyagala mpereko naye kinsasuza 6% akuwa operational costs ate tebakulimbanga twala agenda okukola manerending business akule office nga agimala na budongo babusa naye amala kutereeza office ye ateekawo computer ateekawo emmeeza kwatula wasinkana drawers n'ebirala ne license kati naye bwojja omanyi nti omusolo gwenziza okusanga naabakwaki afaanana bulungi kati ebintu ebyetaaga okumonitoringa is evaluation of their performance mu Uganda evaluation tebeeramu kasita bano bajja ne military system yaabwe bagamba bano babba gwe kati kwata oyo nga bakwata ebitabo byo bifayiro nga basitula computer nga batwala waggulu nga batwala ku poliisi awoze abantu ababbye nga bamulekera poliisi tebakola statement nagikoleka ate bamutwala ku criminal offense Financial Institutions Act eri very clear eraga ebintu byonna bitambula Uganda gyolaba naawe kirabe gumanye ensi ekitegeeza okumala emyaka ena nga terina substantive bank of Uganda governor nkibuuziza mu palamenti emirundi egisukka mu 6 saagala kuwulira omukulu omu kyeyaŋŋamba mu palamenti omu kyeyamuddamu lwakyaganya omuteekawo kakati iyo nayo baazibbiyo gwe wakyogedde tisoboka tiri ayinza bakuba sente mu banka omukulu amanye yazijjayo tebakulimbana mbadde njagala kwongereza ku kya Honorable Sewungu nti Uganda muno tulina amateeka mangi amalungi naye njagala okwetegereza kubanga tubenchmarkinga nnyo nga tukola amateeka era ntera nnyo okuwulira Honorable nga bagamba kakati etteeka lino tulirabye egindi naye bw'otunuulira interest capping yeeno ne mu mawanga gatulinaani e Kenya wano 2016 bwe twali tuleeta etteeka lino erituregulatinga bo baali bateekako cap ku interest rates zaabwe era mu 2019 after nga bimaze okutabuka ennyo balaga nti World Bank Statistics ziraga nti okwewola mu Kenya kwagwa mu 2016 okuva ku bitundu 9 paka ku bitundu 3 mu 2017 kikulaga nti impact y'okuteeka envumbo w'ekkomo ku lwekyo kyekiyinza okukola ki okuleetawo bw'ova e Kenya e South Africa kyagezebwako e Zambia kyakolebwako naye ate njala nkutwala e UK ensi zetuyinza okutwala nti yakula dda UK erina kye bayita high cost short term loans era Financial Conduct Authority ye UK nayo yakapinga naye yo yagamba nti omuntu talina kuwola kusukka 0.8% buli lunaku kitegeeza mu kukisigira omuntu oyo atulaba nti bwe weewola emitwalo 10 buli lunaku oteekamu amagoba ga nusu 8 kitegeeza nti mu minaku 3 gyemitwalo 2.4 bw'oba okitutte mu percentage ziba 24% e UK kakati ffe wano e Uganda tusaba eri obuyambi tugamba nti omuntu ono talina kusukka 2.8%
bannange naye nga tonnabakudde mpayo omukisa mutono nnyo tulina challenge nene kuba kati olaba Manerenda akugamba nti omwaka 33% ntono okitegeera naye kakati njagala ezo ziteeke kwazeewola actually ekyamazima ne 33% ekyali waggulu as interest rate eri waggulu the cost of capital ku muntu agenda okukola sente mu mbeera ya bulijjo sente zikyali very very expensive kyenzizaayo nti nze bano bamanerendo bateeka ku 33% fenga parliament ogwaffe gwali badde tukakkanyiza tutya interest rates even mu banks kubanga saawa eno tulemereddwa competitive rate tukyasobola ku exportinga ne tucompetinga n'ebyamaguzi ebirala mu nsi endala kubanga njagala mbategeeze buli munnayuganda ebitundu 80 ku 100 sente ze tukozesa tuzewola bwewozi omukulembeze w'eggwanga emirundi egisinga ng'agenda okusoma embadde y'eggwanga egenda okusomebwa akyogedde nti ebimu ku bitu affectinga the cost of capital is too high kati nga tukyali ku bamanerenda abakaba 33% ku muntu wa bulijjo sente ziri expensive kubanga kati ono omulaba akyeyongera okufiirwa kubanga sente buli woziwoze n'atazikozesa zifunamu automatically byambirigo byensonga lwaki ne bwogenda mu mabanka nti okunyaga kuyitiridde obungi nammwe kennyini saawa eno abanyaga be bangi okusinga abazza so kitegeeza nti gavumenti ekyalina obuvunaanyizibwa kubanga tewali I doubt whether ng'oli interested mu kuwola omuntu sente zimufiiririre interest yo alibadde nti muwole akole azizze ate yeewole the capital turn up kugamba weewole zaayo ono akole kubanga singa sente by the way singa sente zibadde return singa zibadde zikola nnyo ne bwe wali reducing nti atwala nazza but abantu batwala sente okuzizza za mbirigo agenda okutunuulira abanyaze n'abasasudde ng'abasasudde abantu balina okusasulira abanyaze abangi so we still have a challenge as a country nti tulina okufuba okulaba nga tukola ku nsonga ya interest rate across board business the cost of business is simply too high kubanga cost of capital eri waggulu so government nga tetuna bana kutunya bano bamanerenda tuddeyo tutunuulire lwaki sente ziri expensive wenkuzizaayo nenkugamba mukulu Museveni solution agimanyi stop domestic borrowing katuna nekyo anakyagamba mukulu olaba issue of course government kyoliko honorable okuba kinazi tena kyegenda kukola but buvunaanyizibwa bwayo tekikyasobola kikubuulira naye kyembadde gamba buli wokola taxi regime police regime notagiwa breath of life mu Luganda notagiwa bulamu gitambuza buli mwaka tujja nakipya kati olese bagenda kweta tax amendment gundi zonna kati bagenda kusinzira ku bano kyebalabye naye kati of course bajja kujja mu committee bibukebuke bigende kukasegende mu state house egamiti omukulu agambye bwati tukomye okutereeza kino okitegeera baba nga bakubye ekidenti mukirize kino nga baddanga bakola ki mumalamu amaanyi zibendera abakulembeze abava ku opposition bwe mulaba ebizibu ebiri mu gavumenti mulabikira ddala nga ebitasobola kutereera n'obuvunaanyizibwa bwe nammwe nemba nga sibulabawo temuna kyemusobola kukola obuvunaanyizibwa bwa parliament bulimu ebintu bibiri the winner takes it all asinga obungi temuna kyemusobola kukola bwe tupushinga ne tugamba saagala kwogera biri mu minority report gye nakoze ya national teachers gundi kubanga ogenda kunkyaza tujogereko wano naye bambudde nebagaa singu tuyambe neŋŋaana tutegeeragane bagee ti kuwuganye tugenda kubayita mu caucus entebe bajje tukikyusa so kakati mwekimusobola tuyamba fe kyenkinyonyola kintu kikulu nnyo kubanga noona mugakyogedde noona asobola kiddirayo bwe muleeta regimu y'omusolo musoke mugiwe leverage ensi nga Bungereza bakiwa emyaka ng'egi nga bwe mustadinga naye nga bwekiri naye bwe buli mwaka ekiganyo kikyusizawo okola ki oba ntegeera kaloozi bwe waguto kapu yo ganyo gisala naye ate olinyisa eyaliwa wawansi oba ntegeera jajja okyalinyisa interest ate ono gyojja eri olinyisa ate ono tomusala naye naye omulinyisa nga bwokola ki naye ate naye ali mu swago kubanga kuwulira teri banka egenda kusurvivinga nga tewola sente ono agambe kyabangi LC5 emeritus egomba president Museveni yeyitanga Museveni omutono alagire bulagizi banka nezisale ku magoba okusinga okubanagana ne bamanerenders funda n'omulika n'akuwonya manerenda newetagira sente wonna
ozifuna wadde ziba n'ebizibu ye message gyatuwadde. Haji Lwalira ebuyikwe bammemba ba parliament tebalina okututereereza ebitatambuzibwa bulungi naye nabo bwe batandika okwemulugunya gituli olwoni ayamba mbadde mulabidde simulabiddeewo mbadde kijje kuba nze ndaba abaka parliament we muli wano n'olala mubeera mu programs wano naye muba n'ekizibu tuba n'ekizibu tuba tunulira nga mukaaba nga ffe abantu ba bulijjo sigamba nti mbanyuma bunyomi really ani anaatuwonya mu ggwanga kakwesinaali yemu olwokuna luno wikewedde twava mu palamenti lwakuna eyasinga okwogera ku nsonga gyoyogerako yali Barnabas Tinkasimire nga akaaba enguudo ezibomosewuwe nga of course fe twali tulwana nga twagala kusavinga road fund naki nibyaliwo kati as we talk now we rationalize naye bwemutamanyi gyalaga waliwo ekiguddewo yunula togendayo uganda road fund togendayo buli mwali awo tuli kitengejjanga mazzi oba kitegeera kati oba onoonya ebyomwanyi temanyi gyolaga naye gavumenti eri serious bw'oba okola transition eyo oba owa parliament update obudde buna kati twakoze transition negenda bwetya negenda batya bweti olwaleero ndaga omutabani wo omugani nti agenda kusoma obusomesa bwa primary mbuli egyalaga and even too kakati omanyi abantu abasinga babuuza bamemba ba parliament omugaso gwa muguli luddawa njagala tunuulira ebintu bibiri abantu bamanye nti wetubeera ne mu parliament tulina gavumenti bbiri tulina gavumenti eri mu buyinza ne gavumenti ewabula naye Sserugga njagala ojjukire bulungi ebbanga lyomaze ng'okyaza nakugamba ekizibu kye tulina gavumenti eri mu buyinza tewakitibwa alternative views kubanga bwe tugenda mu bukiiko mu gye tukolera emirimu gavumenti bw'ereeta business ku floor ya parliament fe ogwaffe gwakubagamba nti tusuubira kyalitambuddewo ekiti gavumenti efaayo manyi kyekola kati nkuwadde ekyokulabirako nti bwe twali tuprocesinga nga tuli ku nsonga ya PDM nga gavumenti erese programu ya PDM ne tubagamba nti lwaki tetutadde sente mu cooperatives lwaki tetukoze agricultural bank kati gavumenti kuba olwo ebeerooza nti opposition ewangudde kusonga ate baalize ne bagamba nti naye bano balabika kye boogera kituufu lwaki tetugenda ne tutunula ddala emyoga gundi parish model anaakola naye kubanga oluusi programu zo zikolebwa politikale nga ye naalemu erina ebigendererwa byabwe eby'ebyobufuzi ne bendinga apu nga bateekeze direction etali ntuufu kati ffe buli otujjano ne twogera nga mugaa nti abaka nabo bakaba bukabi kubanga njagala okutegeeza nti nze nga ffe nga abopposition obuvunaanyizibwa bwaffe mukimanyi we are the alternative government obuvunaanyizibwa bwaffe is to give alternatives singa ffe tubadde ku saidi yammwe twalikoze bwetu naye njagala nkutegeeze nti buli wetuleeta proposals nze nalisuubidde nti sipiika yalibadde atunya ripooti ebbiri kati omukulu ono woonamuleta ku yeeyo ebyenjigiriza naye nze kankuzeeyo ku ripooti zetuze tuleeta okuva we nali kakiiko ka budget nga nsembyayo no ojjukira bwe twali ku nsiitaano ya ssente z'abayintaani ssente z'abayintaani ezo bwe twali tuyisa budget minority report gye twaleeta by then yali Muwanga Kivumbi honorable nga ye shadow minister wa finance ne tubagamba nti mu budget gye mutaddemu ssente z'abayintaani teziriimu muziteekemu Speaker n'agamba nti ripooti yammwe is just for information mututegeezaako obutegeeza but how kubanga proposals eziri alternative wali badde oga nti bwe banga main report egamba bwete ey'abangi naye bano abatono kino tusobola okusikayokko kino nekifoominga part of the main report kati awo tukyasangidde obuzibu kyova mugamba ffe tukaana bukanyi kubanga proposals zaffe teziweereddwa kitiibwa ku floor ya parliament temukayana ne mukaaba no sikaaba that is the avenue gye tulina yokka gavumenti ekola domestic borrowing kubanga China gye yewoleebwe ate nze mmanyi mwe muyisa looni ezo ziyita mu parliament okwewola wano kati naye yeewola nk'ono ate ono ajja kutuuka naye awole gavumenti ng'amarogo bali bagenze mu mbata y'ekenya naye ebintu byetwogera biri serious byakusaali gavumenti bwe batekkiriza olina ebintu byolina okukkiriza think tank ya gavumenti erina okuba nga eri active obudde bwonna ng'ekola ne studying ebitambula mu bantu oba okitegeera kati nyinza okubuuza ona kubuulira nti ministry supervising ministry yaabwe emanye ebibanda gye bateeka ebintu bye babanga collateral temanya nti wano wali emotoka gundi zino ziri west ne west namba zaze zimanyi they don't have them mwami Kashayija Paulo weebale ompeereza message naye sijja kugenda ku ekyo badde oŋŋamba kuba tulina obuvunaanyizibwa naffe abaweereza mu mpeereza eno ku mikutu gino egya mawulire okuba ne percentage ekwata ku bikwata ku bantu aba bulijjo ebintu ebingi
tuyimirizaamu ku bamuwaana nnyo twaga tulaba asinga obululu ne tudda ku nsonga ebukutte ku bantu mu budde buno ebadde yalwa ssente olaba ezibuze mu Bank of Uganda ne banks okwagala okuggalawo n'emaduuka gonna semaduuka ezaggalawo aye n'ogenda ku kyambo kya money lenders abankwatako naawe nange ne bankwatako buli omu bamukwatako abangi ba money lenders so yensonga ekikozesa ebintu bino aye tuteekwa bikola kuba tulina okutambuza eggwanga lyaffe waliwo ono agambye bwe batuweereza sebo bamanelenda tebalina gwe bayita kwola tugendayo mu nnaku yaffe obutasasula kyekizibu just abantu abamu bafuuka abayaayi webale kuweereza message ni tompadde linnya okoze bubi. The terms and conditions when borrowing is easier than banks bamanelenda byangu sente zangu okufunika yensonga lwaki bannayuganda baagala nnyo okukozesa enkola y'abamanelenda. I have with them is making our MPs absent in their constituencies. This is Sembos Ivan asizide Kalere nti ba MP namwe bamanelenda babazingako ne mubulwa kino kyokukola ne batajja mu constituencies roza anagera mu constituency musangayo basobola mujimba ne bamukwata ne bamuvunaana. Bw'oba oyagala ssente ze awo manelenda ajja kukozesa endagaano nti otunze sekamwa webale kitwakyogeddeko dda tukyogerako na bulijjo n'abateewolanko ssente bakyogerako n'ogamba nti batubulako nga tusobasasula kubanja nakubulako. Mbalambusiza nsaba omwami wa money lenders agabe essimu gye bakozesa okwemulugunya John Chaze asinzidde Mityana kantandikire kwoyo mukama wange. Kakati ekitongole ekitutwala ekya Uganda Microfinance Regulatory Authority kyateekawo ennamba y'essimu kw'olina okuyita okuteekayo kwemulugunyako. Ogenda kumpamu eddakiika ntono nnyo nginoonye nkikuteereko nti bw'oba ofunye obuzibu bwonna ne manelenda yenna oba omuwozi w'ensimbi okuba ku ssimu eri toll free si yakusasulira n'oteekayo okwemulugunyako mu kitongole ekyo era bw'omala okukuteekayo bajja kukuyita oba oliawo n'oyo manelenda akuyisizza obubi mutuule mugonjoole ensonga. So kati mugenda kumpaamu eddakiika ntono nnyo nkinoonye ngenda kubanjibawa. Munakyalo batukuulira nze Babirye Jennifer ndi weeyiganga n'emisolo giyitiira giteekebwa ku bintu ne bwewolawo ne bwewola wali ng'olina okusasula amangu ddala ate sente z'emisolo ozijja mangu bamanelenda bwazikuwa n'osasula ebintu byonna obijjayo kati ekivaamu bizinesi netufuukira ekizibu. Okay, waliwo ali waswali w'embalala Serugga munakyalo nkulamusizza nkubulira bamanelenda obubbi obuli mu bano bukaabya omuntu okuwola abantu si kibi naye lwaki mukozesa abantu endagaano enzibu. Ekirala abasajja abo bw'ofuna ssente amasimu bagajjako kankubulira nze okuwola si kibi naye banka okuggyayo ssente era wano naye ereeta obuzibu. Ampereza message ono ye ali waswa munamuli wa New Vision munamuli waffe oweeyo embala. Tugenda okumaliriza programu eno. Saagadde mukulu nalibadde mutadde mu bintu ebirala era weebiri bino babimbuuza wano njabbi kuteekamu bikuteekamu mu maaso naawe babikubuuza owekitiibwa Namugga balina bakubuuza byenja okusaba kansabiro ne producer akolagane nammwe kati wano nga tufuluma abagambe mukomewo mandejja olw'ensonga ezimbuuzibwa wano ezibakwatako zisijja kwogerako olwaleero. Nkoze bubi bannanga bampulira bandaba sikoze bubi kwanjagala bya manelenda bade kyagamba enamba y'essimu kwoteeka okwemulugunyako ya kitongole kya Uganda Microfinance Regulatory Authority kati eyaziddwa mu Ministry of Finance eri noti 8 noti 0800 emu emirundi 3 111 449 449 namba gy'okubako n'oteekayo okwemulugunyako. Okay. 08 0 10 11 449.
endala nze njirina bwe manankubira essimu nga mwagala ogibuuza munkubira essimu yakweyaweeri endala eri nooti 4 emu 041 7 77 99 99 7 nooti 700. naye katusuubire nti size ziri you are number 1 in the line number 2 osindi bw'oba oyogera mu Luganda bakubuuza obeerawa kakati otaze mulunda enkoko mukola ki obeera oko naye kati naye bwe batta olufuli okigumira Oweekitiibwa Namugga kibadde mwogerako Bank of Uganda erina okusigala n'enkola eyo ewa banks commercial banks sente eziwolebwa abantu abakola ebintu ebirwawo ogenda kulunda nkoko tuyinza kulunda sente bomba nerenda wera zirunda mu banka ekola sente eza agriculture loan nabadde nkigamba wali wanoŋŋamba mbu banoonyerezeeko sijja banoonyerezaako kwolwennyininyini omukyala yankubira essimu ng'avudde Yiganga nga ŋŋamba mwami Seruga nkubidde omukulu eyampadde ennamba y'essimu okulunayo ssente mu commercial bank wano ewaffe naye bakantambuza emyezi 2 lwakuba saakyogedde bwe twayitawo emyezi 3 naddamu nankubira essimu n'alagira dda nti tekikola. So Bank of Uganda erina okukola omuvunaanyizibwa bwayo abantu bano aba banks ez'ebyobusuubuzi bafune omutemo gwa ssente ze batuwa okuvuganya n'omulimi eyavudde mu nsi endala ng'aggyeyo ssente yazzeewoze mu ngeri ndala katulamu mulunzi avudde China agenda kulunda bukoko enkoko azitunde mu katale ka Uganda munnayuganda ali Uganda neewola ssente mu Uganda okulunda enkoko tosobola kufuna ssente n'akatono. Mulina otuyamba abaka palamenti mbajja ku kiri kyembagambye nti nammwe mwemulugunyanga ffe n'ensaamu tulwanireko Oweekitiibwa Namugga. Okulwana tujja kulwana naye kankuweeyo ebyokulabirako nga 2 byogenda okwewuunya. Bw'otunuulira government one of their commitments ku ssente bw'otunuulira mu kyetuyita Charter of Fiscal Responsibility tukoze tutya okulaba nga government ekwata bulungi ssente. One of it is efficiency and effectiveness mu nkozesa ya ssente. Ekisinza otumenya mu bino byonna buli government weeragajjala mu nkozesa ya ssente munnayuganda obonaaboneramu kubanga kyengaye nti ekireetera gavumenti ssente neyewola nnyingi ezitadde mu bitagasa neweesanga nti mu bitagasa gy'osangidde tax exemptions nga ziweereddwa bizinesi ezaabwe ne bizinesi z'ababale gwe mu kusonyiwa emisolo abalala ne musigala nga mubonaabona abalala ne basigala nga basasula. Naye ngenda kuwa ekyokulabirako ekyewuunyisa gwe wenyini gw'obadde oyogera nti lwaki failure rate ya businesses mu Uganda eri waggulu. Lwaki bizinesi ezisinga bwe zitandikawo emyezi 6 osobola okutandika emyezi egisooka 3 nga oba waggulawo edduuka olya ne breakfast ku mulimu nga omwana aleeta n'akuguza ne kalanchi okalya naye ogenda kudda mu myezi 3 egiddako otandise okuleeta flasika ku dduuka. Ngomezi eddako ngolowooza n'oggula ka sitoovu obunwe obufumbire wali mu koona ngolo bigenda bitabuka kigenda okuwera emyezi 6 bagambye sasula rent kubanga oba asasula emyezi 6 ogenda kuddako okusasula emyezi 6 nga amasa makalu naye nga n'ebyozzaamu tokola ki tobina oli yebuza lwaki failure rate ya businesses eri waggulu. Number 1 nkugambye nti gavumenti yo eremereddwa ate kino kigenda gizibuwalira okuregulatinga ensonga ya ssente kubanga itself nga gavumenti eri mu crisis ya ssente kyova olaba etuuka naye ewambagatana wano na wali olaba gavumenti etuuka okumalako omwezi naye banga tesobola nakusasula abakozi baayo statutory obligations. Yes, kati mbadde wali kuyubisa abakozi babanja emyezi 2 they are not paid. Kakati gavumenti yo banga eri mu crisis mu ssente gye waligenze mu bank okwewola naye gyedduka neyewola bw'otuukayo okwewola they prefer okuwola government than okukuwola. Kati kyova olaba nti nze neewuunya bana UPDF brigade njagala eyinza okuba nga ekola emirimu ku ssente za ku cost eriko wansiko naye oli omubuuza nti lwaki mwapulinze private sector mwati mwakijja mu kuzimba amasomero amalwaliro gwe nogambu aba private sector babbeeyi what makes them expensive naye nga bebawola bano gye bewola ssente agenda mu bamanerenda neyewola agenda mu banks neyewola gwe nakkolera saawa eno gavumenti ya Uganda ebanjibwa domestic areas bannayuganda bagikolera emirimu 10 trillion trillion 10 ezo ssente zammwe mweziri eyo ssente zammwe ze mwawola bannansi bakola emirimu gavumenti eganye okubasasula kati gavumenti ngoleseo kwewola mu banka kati gavumenti yewola mu bannansi that is indirectly borrowing from me bwe nkuwa ebintu byange nze neewoze gwe tonsasudde automatically onneewozeeko. So we should accept we are in a serious crisis weeri kubanga bannaffe tebakyafaayo government ewamanta buwamasi kankwate wano nteeke wano kankwate wano nteeke wano that's why we are suffering kino tetuli baakukivaamu kati
abantu bamubajaganya nga private sector bagijje mu mirimu gya government mubadde mukomplainga lwaki emirimu egisinga gy'abachina egy'enguudo because abachina bajja sente waabwe eza layisi they have access to cheap capital bwe bajja wano ne bakompitinga ne companies zaffe locally automatically companies za Uganda tezisobola kuwininga contracts you can't compete with them bajja government zaabwe zibawadde free machines bajja government zaabwe zibawadde loans eziri cheap nga bajja no abachina ebyabwe bya layisi weebuze lwaki bya layisi. That is why we've been complaining. Nti sente zaffe the capital flight is high. Sente zaffe abantu bajja ne bakolera wana emirimu ne batukolamu amagoba the money goes back. Kati wano tusigala nga tuli drained. So government kyesisuubira nze mbabulire tusigala nti tuli opposition tuweddemu essuubi. But that is the fact. Katunuulira debt burden eri waggulu nnyo. You've overborrowed to the extent nti kati weewola amalooni ag'ebbeeyi tupe salaries. Government is the biggest spender. Government weba mu crisis ya sente tekyalina budde bulowooza bulungi kati saawa eno kati gwe manerendo omanyi obuzibu ogenda okufuna nti oba kuteeka kaga amateeka ne that is the simanyi nti oba bana enforcing no enforcing naye oba naali enforcing people are going to informally kati manerendo agenda kutuuka nga teyeetaaga kuregisteringa ngenda mu nnyumba yange abantu bamanyi wendi bamanyi nti namugawola sente namugawola sente era nga nziramu nkola biri buli wooteekawo amateeka agatasobola agatali practically implementable oba weemenya wekka kubanga kyoteekawo tekigenda kukola bulijjo gobagala buli manerenda alina akapande ayina bobagambye ayina akapande gende wange semba buli babuuzi abantu bamanyi umanya nti gundi awola babamanyi era tira babeewolako sente ne bazikozesa. Okay, namugga w'ekitiibwa nkwebaza byokola ono yakwebaza ye makanika wa Toyota mu Ndeeba ne Ssewungu akwebaziza nnyo tubebale kutuusa buweereza mu bantu bo njagala gwe obuddako ekitiibwa Ssewungu ono mbadde ngamba kati ono kyerabiddemu ekitono abachina tebawangulanga na contract balina directive kuva mu State House n'ebya UPDF tebirina kati kagende Nambole lwano lwakuba tulina bakufuna budde butuufu esente zebateeka mu Nambole UPDF tenabye yakola 92 billion teziddabiza kisaawe ekyo genda bikolansi ebyasookawo nga Mandela agigulawo bye bikyaliwo bateeka butebe basiiba ne basiiga langi ne babuzaabuza abantu nikibaita okuddabiza ekisaawe ne bakifula ku 92 billion tewali value from money n'akamu ate abaana betuweeredde tebagenda kufuna mirimu kuba UPDF yekola byonna byonna bagiwa okuzimba ebikomya mu kkubo naye ekyo bakikola amagye bagateeka eyo gabeere eyo gali gasobola okuwamba gavumenti nga gali redundant kati babateeka eyo gye bakolera ne batuula eyo so ekintu kye tuwagamba kiri kimu kyonna tewali muntu ayonona kosi za gavumenti zino ziri waggulu nnyo tezikyaliko debate kati buli bukozi minisita wa gavumenti abasinga baba talina mmotoka nnya zimutwala abana 3 alina okuba n'emmotoka abasirikale biki n'omubuuza bamujjako bwa minisita naddala ti nasigaza omupoliisi omu owakkaki n'omubuuza oli masape oba kitegeera so kati ebintu bye tulina okutunuulira nze gavumenti erimu okumanya ebituufu byerina okukola omanyi wano bukedde nali njiraba throughout nga twakamala etteeka ly'emmwanyi abasooka ku TV yali Nsegumire mbaka wa palamenti n'omulala w'ekiboga bonna tekuli yayogera ku mmwanyi wadde okubeera mu palamenti naye baali bazoogerera ate mu State House nga bamanyi etteeka obulungi amataawe waali wadde okusesema okusole okukolola nga twogera ku mmwanyi be baali wali nga banyonywere mmwanyi biki tewali kintu kyojja kukola nga toleese technicals bawabudde kukola bye baagala Uganda abakozi mu Ministry of Finance abagezi ennyo gye bali naye bonna bali under directives tebakyayinza kuwa magezi bwe babawa amagezi gavumenti nga ddala mukama waabwe Museveni balina kugamba nti wiiki ewedde wagamba bwoti naye nga bamugamba kipya kye baagala akole njagala mpe mukulu muzindaalo nolwekyo nze kyensaba abagundi kusinga mwena organization mulayininga omulimu gwammwe mugukiriininga echallenges mwejeemu bano abayaaya abasa ebitundu 80 ku buli 100 bambaata okitegeera kati mwe eyo loolo ate loolo eyo si yabano yadde ya gavumenti kuba these ones are paying taxes ya true naye kati bakuwa amagezi weregulatinga gwe otereze yani oba kitegeera kati okugenda kwa Standard Chartered Bank omanyi kigiganye tekyasobola kupenetratinga local money shifting from corporate
tuseruga ne sewungu asaving agula account y'omutwalo obadde okyagamba obadde ogamba ne banka gye mmanyi yange Central Bank nayo yava mu biri ebya banka enkulu ebirene ennyo nekola ssente kuola ssente ng'ojja kumanaza emyezi 6 omwezi oguddako osandika okusasula amagoba so neba manerenda singa obunedb wano sitwagamenti yo teri commercial naye ati erimu ssente nyingi naye abatwalayo ssente bebali highly placed abantu ne bakola ebintu ebyamaanyi tebasobola kampula ebigambo by'omukulu nga tumaliriza mwami Seruga njagala okwebaza ba honorable Namugga ne honorable Sewungu kubeera nti nabo basobodde okulaba kiki tuyitamu ate ne nebaza mwami Sewungu okugamba nti naye mwewuzi nnyo kakati njagala okuteekayo eddoboozi lyange eri ba member ba parliament nti ebintu bino olumu bwe muba mubikola amateeka gano muba mugayisa tujja kusaba muyite ba stakeholders begakwatako kubaga kati information olumu gye tulina olumu batemukola ki temuba temugirina so mwami Sewungu ageze n'aga nti olumu ziba directives weewaawo directives emirundi egisinga tusaba nti yadde directives zinaayita muyite bekigenda okukwatako kubaga kati akatale mwe tuzannya tekali leveled ojja genda nkugambye nti ffe tuzeewola at 29 nayo yazituwoze ate addayo n'aziwola at 7% buli mwezi mulimu commercial bank eziwola 7% per month mulimu nabawola at 9% per month kakati nze ate nzijje wooli ate ongaye nti zesisukka 2.8 it's not a leveled ground but also twagala okukubiriza bannaffe bwe tuli mu bizinesi eneewola ensimbi nti tuveeyo ffenna tukwatagane tutereze omulimu gwaffe associations zino weeziri kutuyamba ffenna kuguma awamu tubeere eddoboozi eryawamu nti bwe tuba tugwiridde omuyaga nga guno tusobola okuba n'eddoboozi limu netetusobola okutwala nsonyiwa okuwa ntaafiramu nammwe mwennyini ekintu kisinga obubatawanyi manyi omuntu yewolayo miliyoni 2 kakati bw'asasula lwa mwezi n'asooka leetayo 5 naye temubeeducatinga nti waleeta 5 galina interest esigala ngaekola ki etambula oba nikitegereka kati omuntu gazina kusasula nekwana 5 mu 6 netekako 6 ate 6 gwavaawo you are not educating these for those things ti interest yabwe etambula etya singa nsasuddeko emitwalo 7 ku looni y'emitwalo 6 nesasuka emitwalo 7 mu 6 nga wasigadde asatu gaba galeeta ki yamanya nti yamalayo kiri omubanja asatu ge mwami Sebuya Kasolo naye nakyagamba Namulanda Ntebe ekyamazima Manerenda batuyamba ogenda mu banka ng'eyagala kasente kamangu naye banka ebintu byayo nga bizibu okola process ofuna ssente ezo kati bamanerenda olwokuba batuyamba beetaaga kufuna regulation ennungi eneebagasa naffe neetugasa okay genda maaso tumalire so kakati kwe kusaba kwaffe nti ne bannaffe nabo tuveeyo nti bw'obanga obadde olina engeri gy'okolamu emirimu nga si nnuŋŋamu vaayo ojje osomesebwe otegeere nti enkola ennungamu yeeno yengeri yokka gye tusobola okukwatira awamu n'okubeera nti eddoboozi lyaffe liwulirwa kakati honorable yayogedde ku kya Standard Chartered Bank okubanga eva mu katale weewaawo statistics ziraga nti bizinesi mu Uganda ezituuka ku mazaalibwa gaazo agasooka kiba kyamagero eno banka gye twogerako ya myaka 10-12 bw'esalawo n'egamba nti eva mu katale n'egamba nti akatale kano tekakyatukolera ffe ababa basigadde mu katale ne banka endala tulina kujaganya oba tulina kuddayo kukaaba ne tugana naye kakati what is going wrong kiki ekitagenda buki mu butuufu kyekye tusaba bapolisi meeka twetegereza ebintu bino tebigwa bugwi waba bwe weetegereza ebigenda mu maaso mu nsiike y'ebyenfuna byonna bubonero obulaga nti waliwo ekitali kituufu ekyetaaga okwekennenyezebwa ennyo okwewala ebizibu ebirala ebisingako okukola ki okujja tetusobola kufuna nti banka enkulu esomoleddwa bano basikaali babbye akawumbi kamu ba MD baresigninga banka zisalako abakozi eno Manerenda babataddeko ka information katono nnyo bwe nali kyali kakiiko ka budget mukulu Gobi PSST Ministry of Finance yatugamba twali kakiiko ka budget akakiiko ka finance n'aka national economy ekyakuŋŋanyisa obukiiko bwo busatu akakiiko akeewola akakiiko akateekerateekera eggwanga n'akakiiko aka supervising Ministry of Finance n'atugamba nti speed eno kwe tutambulira mu financial inefficiency bwe tutambula bwe tutyo tugenda mu mbeera gye bayita in financial distress eyinza okuleetera to collapse government to collapse mu byenfuna
n'agamba okwewola kuyitiridde tuyisa looni ez'okumukumu ne zitakola kweganga olaba nti financial kyayogerako ate yabuulira yatugaa tugenda kuyingira mu state gye bayita financial distress he told us. Okay. Ekyo kizibu kyanandise okulaba mu ggwanga mu alina okukola ekintu yennyini ate nga yakikaabiramu kyekyamugisiza budget ku 72 trillion mu mwaka gw'ebyensimbi guno mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja projection negenda ku 57 nakyo kyebuuzeemu from trillions nsanvu mu bbiri mu mwaka gw'ebyensimbi guno 24-25 to 57 trillion projection mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-26. bannange katumaliriza akasemberayo ddala. So akasemberayo ddala gavumenti tusaba muyite abawozi b'ensimbi abagwa mu kkowe erya bamanerenda mutuule nabo mwekenneenye mubabuuze lwaki muwola at 10%, lwaki owola at 5%, lwaki gwowola at 30%, ogezeeko okutegeera ebizibu bye bayitamu. Kakati ekirwadde kye tulina kya musujja naye ate eddagala lyetulese lya lukusense. Kakati era ogenda kwesanga nga ne bonooleta etteeka era terigenda kukola terijja kusibwa mu nkola kubanga era ono abadde awola obubi era agenda kuddira ddala ate asinge nawo obubi kugamba oleme kubeera nti kyoluubirira okukola ate tokikoze eki tokifunye. Kwe kusaba kwaffe gavumenti eyite abawola ssente ebawulirize nabo balina ebibanyiga tulina ebitunyiga tulina bye tuyitamu tusaba mubiwulirize tuleme kubeera nti tukozesa directives agenda bayita anaakowa bizinesi ng'agifuluma anaakowa ng'agenda nzikiriza ekibuuzo kimu kyokka ekivudde ku puroguramu eno kigenze wa kitiibwa Namugga. Ono agambye teri muntu wa NUP akoledde kibiina kya NUP nga Honorable Namugga nyabo tosobola kwegatta ku DP netukolaganira wamu. Mwami Mutenyo yakuweereza meseje Mwami Mutenyo mugamba yangu yegatte ku NUP. Nze kyennyinza omusaba kubanga naye si mubi naye mulungi mugoberera kubanga Mutenyo atuyambe nnyo ku nsonga za DP block omanyi waliwo ekiwayo ekyo ekyonoona DP kati engeri DP gye bagizoganya gye twegatte ku NUP tulwane omusajja omulundi gumu. Era mukulu Mutenyo agambye mukulu Ssewungu naye akoledde nnyo ekibiina kya NUP ate nga yakava ewaffe mu Democratic Party tasobola kukomawo natereza Democratic Party naye nagikolera bulungi. Omukisa gwe nnina nze sinale njogera ku kibiina kya DP bikyamu ate Mutenyo omukwano gwange amanyi bwe twatuula ne Mao ne tutuula n'ababaka ba palamenti nze nali chief whip wa DP nakulira ababaka ba DP nze emyaka 5 gye namala nga ndi whip ababaka ba palamenti bonna nabasisinkanyanga president era mulimu gwe nakola popopo akasonda akamanya akatulamu n'ababaka bulindi bwe twatula nga tumala okukanya ensonga bwe baddangayo mbidde n'abuzaabuza president namuwa ebiragiro ebirala ne bikyusa naye kyesikola mu bulamu bwange kwogera ku nsonga za DP negatively naganda era n'olina wontakula otya DP block mbawuli abajoogera naye bonna aboogera balimba tibagimanyi tekyali nawo. Mbadde n'omwami omu andaze aŋambye akola ku NASA twagula ekyuma ekikuba ekyempapula ekikuba bikitwa kigwa obukadde balukaaga by then nga it's an investment for the party nibaŋambye n'ekyuma kikyayinza gwa $2,000,000 era Mutenyo nja kuweereza ku bifaananyi by'ekyuma kyaffe ekyo kyotasobola kukola ku Ssewungu kyebatantiisa teri ayinza kujja wange kujja ebintu bya DP mu nyumba yange obirina tusobola oba oyita musajja janguyo tusobola ndi wa National Unity Platform nava mu DP naye siyogera saagala kwogera negative ku DP ate omuntu gwensinga okuba naye olwali lwa DP bamuyita Mr. Lwanga era Mwami Mutenyo amumanyi naye mwebaza naye nze Mr. Mao namubuulira kyalina okukola ku DP bw'anaaba nga ddala ayagala ekibiina ekyo kigende mu maaso ate akimanyi era Mwami Mutenyo sigenda kyogera ku TV bwonna onkubira ajja kikubira nti will be in acceptance with what I would say. And on that note, we close the program. Nkwebaza nnyo mukama wange kujja mu program. Nkwebaza nnyo n'okukakkana kubanga byobadde obubuuzibwa naawe bimanyi mu ngo bibadde bikubuuzibwa bingi. Bimanyi ebikwata ku kibiina kyo. Nali mukulembeze waakyo ate sifubutuka bali bwekyo kibeera. Just straight. Era bwe baali basobola okubeera abapulezidenti b'ekibiina mwendi.
so nkusaba era okkirize ojja kujja mu programu eyo gyenjogerako ey'ebyobufuzi ngekuvuga ebya development byetubaddemu bino ebyenkulaakulana kuba obwavu bututta abantu tuli baavu twakufuna tusobola akasente tumazeewaawo bwenafuna akaganya tukomewo mukama wange era byenava wano olujjukira wali olina gyontwala wali bibaddewaawo nengamba sijagenda nogaana katujja gende ebinajja mu maaso abo bigenda kumpa ekkuba eryokwogera naye ogenda kwesimbawo ekalongo kati ffe situlowooza gavumenti eni kutuuka mu 2026 nze nganze twagala kutuuka 2026 nga yagwadda kati alowooleza mu kwesimbawo naye ntayamba kyetwagala kukola era oyo mulabi wa ggwanga nnyo kati bwosanga omubaka nga Namugga mawogera twakafunayo omubaka baali bavumbira ddanga balwadde bazibu kati baabo bazuukira baleeta omubaka wono kati bwosanga batambula ffe twagala kwesimbawo tugenda kuvuganya Sseewungu oyo tamanyi kyaliko nze ndowooza kutuuka 2026 nga gavumenti yavaako tambuze birala kati gwe anoonya obululu essaawa eno oba olina omugaso muba naye bwe naatuukayo ojja kwesimbawo of course ate natuuse n'asaza omugo ogwo nze anoonya obutatuuka eri ate njogera ebiri eno tujja gusala nga tugenzeeyo gwogambye otya no honorable Sawungu kyagezaako okugamba ebigenda okusuula gavumenti y'NRM njagala omwana anteekemu kamera abitegeere bulungi ekigatta gavumenti n'omuntu wa bulijjo buweereza kati gavumenti lwekera neebanga tekyasobola kuteeka ddagala mu ddwaliro ng'abantu b'e Kampala mu nkuba baseeyeeya ku mazzi ng'abantu ekiteezi ettaka libaziika buziisi ng'abeebulambuli emirambo gibalemye okujjayo kati omuntu gavumenti aba akyajagaza ati automatically kasita olemerera okuwa services ate sente bakyazina eziweereza abantu bagenda kwewola embaata zijja kuggwayo bagenda eno gavumenti yatuuse gwenga gwe Sserugga ka financial card ka gavumenti kali mu red ekyo nkibabulira kali mu red emisolo ffe bebajjamu emisolo business tezikyakola kakati n'okwewola baba myusadda kati bagenda kutuuka njagala kkubula bagenda kutuuka nga tebalina gye bajja ssente n'olwekyo 2026 ejja kutuuka nga bo bennyini beekubadde ekigo nga bagwadda nga beekubye ekigo neyambisa eddoboozi nemukozeseza ne baneyambisa mukama mpangaza emberewo nga bagwadda okulekanga bo bawaniridde okulekanga go bateze enkondo ate wa nze kaloli nkola ki nga go oteze enkondo amanyi ga Katonda togazanyisa ate Katonda lisaidi yoyoka eritaliyo ate olitasoma ate tetasoma ettaka liziika abantu nga gogamu bannange njagala munsaasire bakwano gyange mbadde nyina okuba n'omubaka Kabanda tazi abadde alina kutuula entebe yeweeri era ebadde ebuguma era ejja kusigala ekyabuguma bwanajja omulundi omulala ukwalijja nga tusiza okujja webale nnyo muganda waffe mukulu Raymond Peter Kiwanuka oli munabyanfuna oli mwogezi wa kitongole ekigatta abawola ssente